Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzira obango otuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati bana battiddwa Mbulaga era kati wenjogerera zembuyaga ezikunta bataano bakwatiddwa ne baggalirwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Entabo evudde kuki ngenda kubanga ndikuseetulira naye ng'oli ku Yugi Updates TV kosinzira obango otuliza gwe natanatweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati mu kiro ekikeesezza olwaleero amagye ga UPDF gasse bana abazigu abateerebezebwa okubanga babadde batujju. Bano nno battiddwa batya? Balumbaganye Barracks e Kasese, bino bibadde mu district y'e Kasese. Balumira mwoyo we balumbaganye Barracks eno ne bagisalako nga n'ekigendererwa kyabwe kibadde tekinnategeerekeka. N'ekigambibwa nti bana battiddwa era bataano ne bakwatibwa era bali under arrest gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Tetumanyi ensonga lwaki badde balumbye Barracks eno, tetumanyi lwaki n'obuvumu bwe bwolesezza babugjeewa, kubanga okulumbagana Barracks nga toyina kisi ng'ate ng'oli outnumbered kitegeeza nti ky'oba weesize kiba ky'amaanyi nnyo. Si gwe mulundi ogusoose okulaba nga abazigu bagenda mu maaso n'okulumbagana ebitongole ebikuumaddembe omuli ekya police omuli ekya UPDF. Tulabye enfunda eziwerako ne gye buvuddeko bbomu eyakubibwawo mu kibuga Kampala ku police station wennyini. Lwaki olowooza abantu bagenda mu maaso n'okulumbagana ebitongole nga bino? Abantu beekyaye, tugambe nti abantu kwegamba tebakyayagala kumanya mbeera ki eyinza obbasindiikiriza okweteeka mu high risk ng'eno ey'okulumbagana Barracks ennamba gy'omanyi nti nno mulimu battalion ne battalion z'amagye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati embeera n'obunkenke buli ku Barracks ey'e Kasese kubanga tebannaba kubanga bakola investigation kimala kumanya ddala bano ekigendererwa kyabwe kyabadde ki, ani yabadde abatumye, ye target yabadde ku ki. Investigation kikyagenda mu maaso n'okulaba bano babadde bavuddewa, ani yabadde abatumye, bakolera ani, kiki babadde bakimye. We babadde bakoze obulumbaganyi tewali wa poliisi wadde wa magye yabadde yakoseddwa mu bulumbaganyi buno obwakoleddwa, naye wabula amagye geerwanyeeko mangu ne gasobola okubeera nga gabagumbulula era ne gattamu bana gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza nti nno yenna yabadde abatumye missioni yagudde butaka era ke kaseera tumutegeeze nti bye yatumye bakwate era abaana bafu. Wabula newankubadde baabasse ebitongole ebikuumaddembe oba eggye ly'eggwanga ekkulu teririna kgenda mu maaso nakutta muntu yenna nga talina kissi, nga tasangiddwa na kissi, guba musango. Naye nga omanyi mu ggwanga lyaffe nti demokrasiya taliimu, buli kimu bakikolera wabweru wa nzikiza, bakikolera mu nzikiza. Kati weesanga nga amateeka gatwalibwa mu ngalo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinzidde obanga otuwuliriza. Mbaagala nnyo mmwe abagenda mu maaso n'okusubscribinga, abalayikinga, abasharinga, abajja mu comment section. Mbaagala nnyo. Munzikirize nkome wano, tugenda kubanga tweyongerayo. Mbaagaliza weekend ennungi.